Okuva edda nedda ng'ensi tennatuuka ku mulembe gw'abavumbuzi abavumbula eddagala nti lisobola okuterekebwa mu nkola eyakazibwako ey'ekizungu olwo ne likuumibwa akabanga akawera bajjajjaffe nga be bavumbuzi abaasooka baalinanga obulamu obwalinga bubanguyira naddala mu kuteekateeka n'okutegekera omwana abeera azaaliddwa ensi n'emwanguyira ng'eryenvu n'atabeera mulabe waayo. Bano bakizuula nti omwana yenna azaaliddwa alina okutegekerwa omukisa gwe n'akula nga y'oyo gwe bagamba nti ow'omukisa nkukunyi ne bw'ogituulira tefa ate n'okumugema obutalumbibwa ndwadde za jjenjeero nga bwe guli ensangi zino eri abaana abawere. Mu ndwadde ze baakugiranga mwalimu ez'okungulu ku lususu n'emunda mu mubiri ate nga n'ezaalinga enkulu ennyo kwali kukakkanya ntalo za myoyo egyakayaniranga omwana azaaliddwa kw'ossa n'amalogo n'ebikolimo bye baawerekerezanga kanywabirezi kw'ossa n'ekitaawe nga biyinza okubbulukira mu mwana singa tebabigema. Okimanyi nti baali batabuzi ba ddagala nga tebalina abamyuka nga bakozesa omuddo ogwemeza ku nsiko kw'ossa n'emiti olwo ne bateekateekera omwana ekirungo kye baatuuma ekyogero mu abakozesa enzungu kye muyita ddoozi. Ng'onaatabula ekyogero ekiri ku nnono n'obulombolombo ebika by'emiddo eginogebwa birina kubanga biri mu myenda gya mirundi ena era bw'okubisaamu by'ebika 36 n'okudda waggulu. Kyokka ekyogero ekikulu ekisookedde ddala ku mubiri gw'omwana omuwere kyanogebwanga abantu ab'enjawulo okuli abakyala batakyasoba yadde okusobya ku kyalo kwennyini oludda olw'ebukojja mbu lwe lwalinga lusinga kale oluusi ne jjajja mukyala ku ludda lwa taata era nga bonna kibakakatako okunoga ebika by'eddagala 9 okuva ku nsiko. Kale nga bamaze okulikunnaanya buli omu yaleetanga lyanoze ne baliteeka wamu naye nga basoose kulyetegereza bika byanoze okwewala ow'omutima omubi ogulimu kalogo kalenzi okukola omwana waabwe ekikyamu. Okimanyi nti abaana abazaalibwa mu ggwanga ku 100 abaana nga 80 ku bo be bamu ku bantu b'osanga ensangi zino nga baana aba ku kyogero ate olwa 20 be abataagoberera nnono ey'okunaaza abaana ekyogero nga bagamba nti byakweraguza ne beerabira nti emiti n'omuddo omutonzi ye yabitonda. Tubalinde. Mu kyalo ne mu kibuga kati bijjula kufaanagana okusanga abazadde abakyamanya ebika by'omuddo ogunogebwa okunaazibwa abaana abawere era abasinga baddukira wa mulerwa okubanogerayo ekyogero banaaze ku baana baabwe bafune emikisa. Naffe twalutindizze tuluzza bunnamwaya yogayoga tusibidde Nalumunye ewa mukyala Hamida Namatovu abangi gwe beeyitira Ssenga Hamida gwe baatugambye nti tanogedde baana kyogero yeekansa. Olw'okuba naye atambulira nnyo ku nkola efaanagana eyaffe eya bwe bambuulira saatuulanga wuwo Namatovu yatandikiddewo nga mmotoka za mpaka nakwekeja era n'akwata akambe ng'atandika kutetenkanya akole ekisolobyo ekinaasolobya endagala ezitayulise okukolamu oluleeba mwe tunaanaaliza omwana. Lindako nga tetunnayambuka mu nsiko tumusabye atubuulire oba yalabako eyavumbula okujjanjabisa ekyogero. Nze ekyogero nasanga bwekiri nasanyuka busanyusi neebaza abaateekateeka nga tetuliiwo nga tetunnasuubirwa na kubaawo ne bamanya nti omuntu asobola okutandikira mu bulamu obusobola omuwa obugumu obwerwanako. Kyokka mbu okunaaza omwana ekyogero kya Bwakatonda era tekirimu yadde ettondo lya sitaani kuba omubiri gw'abaana guba gukyali muzibukulu obutulituli bwonna ng'eddagala lino lisobolera ddala bulungi okuyingira mu mubiri ne libeera ery'omugaso nga liyise mu butuli obwo. Omuntu nga yakatuuka mu nsi omwana omubiri gwe gwonna guba guyingiramu amazzi abanga bolaba omufaliso ogwa sipongi nti aba ayingiramu amazzi n'olwekyo kiwa enteekateeka ennungi ti bwe tumuteeka mu ddagala lino tulimunnyikamu limuyingira mu ye. Kyokka mbu abamu okwefuula abamanya ennyo buli kimu kye kibatuusiza n'okutandika okwogerera ekyogero amafuukuule mbu kya sitaani. Obutamanya kintu kinene kizze kitukozesa ensobi nnyingi. Kati sitaani ajja atya mu bintu ebyokya mu muddo gw'onoozebwa omuntu aba akyalya nakati ng'akyasobola okulya lumonde. Atubuulidde bye bagoberera ng'enkundi y'omwana ezannye kuba ebikolo bye bakozesa ku mwana ow'obuwala byawukamu ku w'obulenzi. Kati ng'omwana omuwala bw'obanga mwamuzadde ne mumufaako ng'enkundi tennakutukako. Nkimanyi abasawo b'ekizungu muli kuno naye mutunyiigira naye nga kikyamu. Tulinayo obuwungu obwa white bwe tufuna
mu mayumba gaffe agamu so si gonna naddala mu nnyumba ez'essubi kyabanga kirimu ne mu biyungu ne tukozesa n'akagonja gonja tumukwata ne tumwokya omuto ne tukalakatako kungulu ne tujjamu obuwunga obw'omunda ne tuteekako eno enkundi ebeekutuseeko ng'eringiza omwana oyo n'abeera kinya ng'alabika bulungi. Obadde okimanyi nti ekyogero kino kisobola okuwangaala ne kiweza omwezi mulamba ng'omwana akinaaba singa obeera okibugumyako oba okukifumbako buli lunaku? Ekyogero kitokosebwa ku makya ne kitokosebwa n'ekawungeezi naye kyo bw'oba okibugumya ku makya ne mutundu kisobola n'okuweza omwezi kikaddiwa ne kigonda nnyo naye nga weekiri kiramu. Atubuulidde ekituukawo ng'ekyogero tokifumbyeko. Nti bw'ekyogero bw'ogaana okibugumya kigaga mangu kuba kirimu emiti egigaga. Obulombolombo obugobererwa mu kyogero buwulirize. Ng'otemanga omwoloola bw'otema bw'oti ekiti bwe kyevuunika tetukijjaayo tugenda n'ebikoze bwe biti nti eky'omuwala tukifugika wali ku Nakitembe ate eky'omulenzi tukifugika ku mbidde eyansowe bombi be babulwa ekitooke nga tuyina gonja ebyogero ebyo tusobola obifugika ku mulaalo oyo. Akalala entamu gye bafumbiddemu ekyogero tefumbirwamu mmere. Kasentamu ogigula n'ogamba ya kyogero omufumbiramu n'anywa ne tujawula kuba entamu y'ekyogero eguba. Maama wo bw'akukyalira maama wo akuzaala bw'aba tasanze oguze ebbaafu wali ya 10 anaabiremu baanaabisanga bino ebyogero by'abana abaana bazzukulu baabwe nga bo bamaama n'abazzukulu banaabira wamu. Singa ekyogero kifumba ne kitajja kya bulabe eri olususu lw'omwana. Kubanga egimu bwe gitajja ng'ekkajjo ly'enjovu omugavu biki gisiwa omwana gikola bubisikini bifo gy'okukola bye weetaaga tegikola by'otakola ki byoteetaaga. Emboozi ku kyogero ne Ssenga Amida teggwa malojja era twaginnyukidde awo nga twegobereranga nswa eziyitibwa ennaka tuutwo nga tuggusewo twabadde tugenda okusala endagala ez'okukola oluleeba. Saagala weerabire nti endagala basinga kwagala zitasensebuse era olwaziwezezza nga tuzaanika mu nsiko ziyitemu akasana kuba zo tebazikalirira nga za kusiba mpombo. Amagezi muliro bwe gukuzikirako ogukima wa muliraanwa gano nago babawadde ga buwa gwatamanyi kunoga kyogero mbuweekwata embuzi gy'olunda ewaka ng'ogitutte ku nsiko omuddo gwenaalya gwonna ogukuŋŋaanye wamma gusobola okukukolera ekyogero ekirungi okuzaama. Ali eyo tamanyi kunoga kyogero afuna embuzi buli kyegenda eruma ogenda onoga. Ya embuzi ekola ekyogero ekirungi. Mbwe eddagala lyonna eririna akamuli aka kyenvu mbu liba liyambako okuggyawo ekyakazibwako kamuli mu baana oba okwengera. Kasagguzi Akadde ako kakutte mu mukono ogulya yadde twekisize waabwe mbu si kalungi mu kyogero singa okayitiriza kandibaako obulabe. Kyokka ate bwe tuba tuli mufe mu nsonga z'abakyala ojja kunsanga nga ne mu woota eno nditaddemu kaleeta obwagazi naye kye tukagiramu kazaaza nnyo. Ekituufu nze mbadde nkyayagala emboozi y'ekyogero ngikumalireyo olwaleero naye omutaka Kadde yakiisa ensingo nannemesa okweyongerayo. Kale kkiriza ebisigadde ku kyogero omuli okukikunnaanya kyonna tuufu bwe nditunuddako okukifumba mpaka lwe kijja. Engeri gye banaalizaamu omwana mu luleeba ekyogero ne kimunnyikira bulungi. Ye abaffe obusogo bwe bafumbira mu kyogero obumanyi naki kye bukolamu? Eyo y'embagulizo ya Sande ejja. Nze Ronald Senvuma.